Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Simanyi oba beeyo bampulira. Neebaza Mukama. Neebaza Mukama abaleese mu bungi okuwerekera omubiri gwa mukadde waffe, era nga nsaba Mukama abawe omukisa abakola ebyo mwagala mu linnya erya Yesu. Manyi tuli bantu abava mu ddiini ez'enjawulo. Ku sayidi eyange ndi musajja mulokole, era nga mu kitundu ekyange oba mu kanisa eyange nkulembera eddiini y'ekirokole. Naye omuntu ono mukadde waffe ono ali mu maaso wano simulabye ejjo, siwulidde buwulizi nti oba ku kyalo waliwo eyafudde genda obaziikireko. Siri munnabyabufuzi, kuba bannabyabufuzi ebiseera ebisinga ajja okuziika naye nga gwazze okuziika tamumanyi, naye olw'okuba mu kitundu kyatwala oba kyagalamu akalulu mwe muli eyafudde najja naye n'aziika. Nze siri oyo, era nnyimiridde wano ng'omuntu gwe nzize mbeera omu ku kitundu eky'abantu abagenda omumusiibula nga mmumanyi kuva buto bwange. Bwe nali omuto nga naakajja mu kibuga nga naakajja wa kitange nalina emyaka nga 8, y'omu ku bantu be nasooka okulaba, y'omu ku bantu ababeerawo nga maama w'ataali. Era lumu namenyeka omukono ng'ogumu gumenyese nga sisobola kwenaaza. Njijukira olunaku olwo yankwata nankuuta nanjiira amazzi era nannaaza. Omuntu ono afudde amanja. Bwe nali ntandika obulamu obw'obusajja nti okuze otandise okukola ssente, yampita nanziza ebbali n'aŋŋamba, mutabani oli musumba wange nenjagala oyige kye bayita oseevinga. N'aŋŋamba mpanga ssente mbe nga nzitereka, w'ofunye ekya emergency ng'onkubira nga nzikuwa, era twajjangayo ssente ezo naye nga wulira enjiri. Kya nnaku era kizibu kukkiriza nti essaawa zino taliiwo, naye ffe ng'abalokole tukkiriza omubiri gwe gufudde, omwoyo gwe mulamu. Era yonna gy'alaze agenda sinkana kitaawe mu mwoyo, era bajja beera bonna nga waabadde. Eri abantu ne bakungubazi bannange, nsiiba ngamba abantu b'enkulembera, sinyumirwa nnyo kulaba nkumi na nkumi z'abantu nga zizze ku lunaku we luti, naye nnyumirwa nnyo omuntu ono nga mulamu ng'alina ekizibu, enkumi n'enkumi z'abantu nga bwe tuli wano ne tuyimirira naye. Omukyalo ono abadde tayimirira naffe mu kaseera ak'okufa oba nga tufiiriddwa, abadde ayimirira naffe mu kaseera akazibu ennyo. N'olwekyo nsaba buli muntu ali wano bannaye tuyige okuyimirira n'abantu nga balamu, kubanga abaana b'ogenda oleka mu nsi wonna bo badde toyimirira n'abantu tebagenda yimirira n'abaana bo.
ekyo mbadde nsaba tukiyige eri abaana. Ffe tujja kwogera titugenda yimirya nammwe, tujja kwogera titugenda bayamba, naye olumu tuba tulimba wano. Tujja kwogera ekibiina kisanyuke nti Musumba Jengo yagambye agenda yamba abaana b'omugenzi, naye enkeera onnoonye nga tonfuna. Nemmanya omuntu omu gw'osobola okunoonya n'atayekweka, ye Katonda. Wabanga aliwo abagambye nti agenda bayamba, agenda yimirya nammwe, kirungi era tukyebaliza Mukama. Naye mujjukire omuntu asookera ddala mu bayamba ye Mukama Katonda. Abaana, maama abadde mukazi mulokole, sigenda bagamba kulokoka, abamu balokola abalala si balokole, naye mu yonna mu ddiini gye mulimu waliyo Katonda. Munywere mu Katonda, Katonda anaabaluŋŋamyanga. Maliriza n'okusaba nga nina kye njagala osaba, era nja kuba musanyufu bwe banaaba banzikiriza. Badde baŋŋambye bwe naaba mmaze okwogera ndi wadde mbogenda, naye ne njijukira lumu kitange we yali afudde, omugenzi Pastor Yiga, nga tumaze omuzika ng'obudde buyiseewo, nga bwe ngambye nti Nakisoozi yajjanga n'ammanja, era bw'ati we yajja ne twogera, naye n'amala n'aŋŋamba, kale ku lunaku we twaziika muzeeyi, singa wali omu ku bantu abasitula essanduuko n'omuteekayo, kyandibadde kirungi nnyo. Ne njogera mu kusaaga ne mugamba, ekyo saakiraba, naye munnamukadde gwe kuyiyo ndigisitula nenteeka omulwali. So n'olwekyo mbadde nsaba munzikirize ntuukirize kye namusuubiza. Bwe mba nga mwategese ttiimu y'abantu abagenda ositula, mbadde nsaba nange munteekeko, era nandisabye okuva wano nga mukwano gwange, maama wange, omugoberezi wange, nga maze omusiibula. Kyekyokka kye nsaba. Mba zikiriziddwa, nsaba Mukama abawe omukisa, nsaba Mukama ayimirye nammwe, nsaba Mukama mu abalamu abawe ekisa, abagabirire, abakulembere mu linnya erya Yesu. Mu kaseera kano